omulabe omukulu kutujaffe Focus TV wamu ne Ebron Media nga baje mbuzaako engalo nze Ebron Brian nga bulijjo ambassador w'abanyonyi by'onosente mu Kyerabira leero tuze twayeemuko tulabe ku nsonga ezitambula mu ggwanga naye tunagenda kuteetana kutematema nsonga ezo tunagenda kubambagga era kusaba omukulu wange professor asooka bambulizeeko tubambagge kale butereevu mu abatulaba wonna wosinzidde okuba ng'otulaba okola kyamaanyi nnyo ali mu Uganda, East Africa wamu ne diaspora nga gwe wasalawo n'ogamba nti buli notification eteebwa ku mikutu gino ogiraba. Tukwebaza okyo ekyensuso ky'okola ate ne bakusubscribinga nsaba kikole eyakikola edda. Thank you so much. So abantu bogenda kwagala emikutu gyaffe bongedde ojjagala ate era twambuka kati speed ya kitalo nnyo gye muko mutuwagira oba tulaba naffe kwe kuba n'amaanyi agajja obbaweereza entakera buli lunaku nze adi obafuuse kume muyanja kulaba nga ntunuulira ensonga nga bwe nziraba era bye njogera mbivunaanyizibwako kikumi ku kinnaakyo bakakasa ebandowoozayo buli kye njogera ebandowooza yange so oli wa ddembe ggwe ayawukana nange ogenda mu comment section nogamba omukulu wayogedde wano nze ŋŋamba wenti nowabula biba bituyamba nnyo olakoza lulimi luvuula kwasifa abasembayo tegeera ebyo byetwogera waliwo ate ababimanyi otusinga so comment section eyo ngikozesa nnyo era ngisomamu nnyo okulaba nga mbaako benzikanya nabo babesikanya nabo nentegeera lwaki okay nsonga ffe ezigenda ekayunga owa muganda waffe Kalangwa omugenzi empologoma y'ekayungwa oyogerera enkya oba ayagala oba tayagala talina kusula ku ekyo yogedde kyakyati awo akutaddemu kakyo bayagala tayagala mutima kimwokogerera mutima olungi enkuba ketonnya ebikokyo obimanyi enkuba okutonya nga tekya bajja ng'ofulumya agende gyalina okuwangalira obulamu bwonna engeri gy'olimu luno olwegundi sisobola kuwakanya wabaddeko ku mutimbagano gwo olina programu y'omusajja wa bodaboda gye wakoze sooka otemeretemereko ku nsonga ati gwe ng'omutulumbizi w'ensonga azinamu experience sooka otemeretemere kulabi baffe awo ku nsonga eziri ku gulawundi kale omugoberezi waffe yenna gy'oli ng'ogoberera emikutu gino nkwebaza ekyenkiso okubeera ng'otulaba era ng'otugoberera nabagamba byenjogera ndowooza zange ate era nzivunaanyizibwako olunaku zigenda ziwera ndoza ziri 3 days omukulu Kalangwa Moses Kaliisa empologoma bwe yava mu bulamu bw'ensi eno yafuna accident era twakikakasa ffenna ne poliisi n'ekikakasa manyi poliisi eyo yevaayo ne information bwe nebolaba n'emmotoka nga yeefuulula n'egwa tebanakakasa nti yafuna accident tokkirizibwa kola ki era ogamba kiteeberezebwa okuba nga yafualirawo nga drone bagiyite munyeeni so kakati omwami Kalangwa Moses we yafudde ebintu bingi ebibadde bijja nga bikubagana oba bireetera abantu okwekuba empawa ekisooka ddala social media yabutikiddwa abantu abajaganya era abamu balowooza nti Kalangwa oba yawangudde kifo abasinga bali ku mikutu balowooza Kalangwa oba yabadde yeesimbyewo n'awangula okimanyi tuli eno ku lumbe lwaze nefuka 80 chairman yafudde olwimbo lwe lumukolose kakati omulabi waffe njagala musigga kifaananyi why does this happen mu kaseera bwe kati lwaki bino bibaddewo lwaki bibeerawo okusookera ddala sijja kwawukana ng'abantu balala badde bawa endowooza zaabwe mu bayibuli waliwo olunyiriri olugamba nti kyosiga kyokolaki kyosiga kyokungula era n'alesamu n'ekitala naye alefa kitala engeri emu yokka kyasije Katonda gy'asobola okukuwa kwe kuzikira mu bulamu bw'ensi eno n'okola self evaluation yo mukisa mubi nti ate tukikola olweze tosobola kumanya kuba oba omaze okuva mu ki mu bulamu bw'ensi eno naye singa omuntu yafunangayo chance efa n'oyambuka ku kizimbe nga kiri waggulu n'osooka n'olaba boolese wabweru bagamba ki owandibadde omanyira Ebuloni mbadde ani ku nsi bw'ofa w'omanyira amaanyi go n'obuzito bwo bw'omanyira kiki ky'obadde mu bantu b'owangaala nabo olweyo ebigambo bakola ki beboogera Father Chibi yagenda n'agamba nti mukolere obulambo bwammwe bye bimu ku ebyo yali ategeeza obukolerera otyo osobola obukolera mu kuteekateeka nti mu kutuuka okuziikibwa abantu bakuziikireko oba bakuziike oyinza okubukola ng'oteekateeka abaana bo bafamire zo zisigale nga ziri mu mbeera ennungi naye kye twerabira ekikulu ennyo yeeyo reaction
ey'abantu obadde wangala nabo engeri gye bali yakitingamu ng'omaze okufa. Kati ekifaananyi kitusiigirwa oba ekifaananyi kye tulaba tewali wali mukka nga tewali ki muliro. Omukulu Kalangwa by'abadde akola mu Kayunga bikuleetera okulowoozesa nti ddala kituufu by'abadde akola bibadde binyigiriza ennamba y'abantu abakola ki Abawera. Lwa nsonga ki nti abantu abasinga obungi abakikola buli avaayo ku kamera ayogera ng'ogyeko abatonotono naye ennamba esinga obungi ye Mwami Wanda Lulusu. Kati Kalangwa ne babadde abadde nga byakola birungi ku sayidi ye naye bibaddemu abamu bibikola ki binyigiriza wabula nga bigambye nti ekkumi terikola ki erikyawoomu nti waliwo era ennamba y'abantu ababadde bamukkiririzamu nga birina byabakolera. Nno omwami gwe nalikodinze mu interview zaffe eziwedde ng'agamba nti ye senga kyoli kisoboka ng'ayina ente ye yandigisaze n'agitwala e Kayunga mu ttawuni n'agabira abantu omucomo gwa bwereere. Omuntu watuukira okuva mu statement eyo kiba kiralamu naye nga kyagamba ki nti Muzeeyi Kalangwa ono yasooka n'apangisa amataka ag'enjawulo. Mu Luganda tenyo kigambo kigamba mataka naye njagala siigira muntu kifaananyi kutegeera bungi na bugazi wabadde agira. Ettaka eriri mu acres 600, 500, 300 yes. Kakati omwami ono ng'agamba nti bino byennyini ebibadde bikolebwa abadde abikola mu lukuusikuusi olw'enjawulo nti batukako ne mu kooti n'emusingisa omusango. Mwami Kalangwa eyo omusango gukusinze omwami ono nannyini ki naye era ne litamuddizibwa. Lwaki agenda okudda mu ofiisi ezirina omuwa ettaka lye mu bulambulukufu oba omuyambako nga buli omwagamba akalimu kange nkola ki nkagala. Kitegeeza ki nti abadde ne influence nene nnyo mu ofiisi gonna agali e Kayunga. Kati ekyo kyabulabe nakyo kati ninyo nga tukyali awo. Kalangwa oyo ng'obuddewo obwa chairman bwe NRM abadde akolangani. Kalangwa ono presidential advisor gemanyi presidential advisor mu nsonga ez'enjawulo. Ekyokubiri yeesimbawoko ku bwa Central Kasolo n'amuwangula. So ng'oggyeko kiri ekyokubeera nti yali muwagizi we NRM ayingidde ne mu active politics era abadde nnyo mu kibiina kyaki NRM. Kati bye tutayinza kubuusa maaso kwe kubeera mu byobufuzi. Ebyobufuzi byabaddemu ali mu pate erina obuganzi obutono ejiriza abantu so eba kigambo eky'Oluganda gye kiri buganzi bwerina naye nga butono. Kati gye buva ne gye budda buli pate erina obuganzi obutono. Abantu balina n'ekiruyi kyabwe okuva ku bidde bibaawo mu history bino wammanga okufa kw'omugenzi Ffeffeka Sserubogo Muhammad omukulu oyo bwe yafa balina okusika omuguwa n'omwami ani n'omugenzi Kalangwa takyali mwami. Okay, ne mugenzi Kalangwa. Kati obusungu babunonye era kyova olaba abali ku social media batugoberera ebifaananyi ku TikTok olaba ekya Kalangwa olaba ne Ffeffeka batambula bonna. Weebuuza lwaki nti byava eyo olw'okuba omwami ono yajja n'adominatinga Kayunga politically nga wagira NRM nga ofiisi zonna zinamu influence. Yafubanga nnyo singa olina ekifo ky'oyagala. Remember oli yali chairman LC5. Chairman LC5 yoyo akola sale owa budget wana ebintu bigenda maaso mu district. Ekifo yakirwanyisa nnyo okijja ku Ffeffeka bakiwa owaabo waki NRM. Kati mu kusika omugwa n'ebigambo bye baayogeranga kyekyalisa Ffeffeka okufa ne balowooza nti Kalangwa ali mu lukwe ali mu lukwe lw'okulumutta. Kyova olaba esaazo ne baafudde bagamba naawe afa nnyo omwana gwenda ali so funny. Nsaba bannange TikTok zeeme tumalamu avyo n'agamba neyeekubira esimu bakola ka TikTok gundi bannange ab'e Kayunga mukakasa yafudde oba mulimba Kalangwa asobola okufa. Kugamba kikoze mu bujogerezi oba mu kusaagirira naye nga alinga agamba nti ebbanga lyalabidde tasobola kuba nga yakoze eki yazikidde. Kakati mbali kujja muti events zaliwo mu history zize zirondoola Kalangwa okutuuka ku Ssamusajja watuuse n'akola ki n'ava mu bulamu bw'ensi eno abantu ne bajaguza nga bagamba nti kiwayagaliza munno nawe nekikoze eki okifunyeeko okumanya n'ekirala ekibadde kisiga erinnya lya Kalangwa bwe liti ku social media byendi mu kuttaanya ebimu ku ebyo kwe kutuuka kussa nga ne munne
owa NRM Nantaba ate bali mu mbiranyi baleka bwana ngo yes tujukire emyezi mu bali balonda okugenda mu kalulu kano akawamu basukako omuguwa nagamba mbu Kalangwa yatuuka n'okubeera nga yayita abalonzi n'abagalira ewantu nate bagenda obbakuyega nga tebaliiyo abaffe ng'ate balina okulonda enkeera ne bali bagalirayo mbuzi oba baana bato bamaze dde obbaliisa ate omunnayuganda omumanyi so kati ebigambo ebyo byenjogera olwedde ne ku Focus TV ku ebiri era Nantaba nga yabyogerayo mu nnimi so kati bw'ogattagatta ebintu ebyo bingi bambi bijjawo ebirungi byakoledde abamu bye bagamba ng'okubateereza amalwaliro mu disitulikiti okugezaako okulobinganga ebyenguudo okuyambako okuzimbanga amasundiro g'amafuta wadde ba bizinesi ye n'era enkulaakulana ebezze mu kitundu ebintu ebyo byonna byabadde ajja bireetera okulowooza nti talina kintu kyonna kyakoze naye ng'ate nkwero ya byonna waliwo ate era byabakoze ki byabakoledde abantu pozi n'ekirala mulimu abantu ab'amataka abali mu kayana naye ng'abantu abo baagula oluusi sente ziyinza okuba ntono kati ate ekyo kuba musango gwammwe obusente obwabagula obutono naye yakozesa olukujjukujju oluwe n'agula ne mukkiriza so kati oyinza obutakimunenyeza kuba ye yakozesa amagezi ge obagamba ow'amagezi amangi ebyomusiru byakola ki yatwala so kati ensonga lwaki ebyo biriwo ebityo otherwise okusinziira ku byennina omuzeeyi Kalangwa oba mugenzi Kalangwa byebitonotono byemmanyiiko naye ng'ekisingira ddala abadde musajja wa NRM lukulwe bimama abasajja balugamba nti ne bumusala omusayi gwe gwa yero n'abasajja gwogamba nti yoyo eyenkanankana n'omusayi gwe otanga abiriga ye ng'ekiseera kyonna kyonna NRM ki NRM ju era niwe yagenda bubwaini ewantu eyo yamuyisaamuko ku ggaali so ye Kalangwa wammwe oyo tusaba omugenzi omukama mulamuze kisa nvumirira ate nagenda mukuvumira awabyeko mutabani w'omugenzi ng'alinga nenatandise okudalira abaduula abakudalira ng'agamba kale muli mu kuzina neffe omulamu gwaffe tugenda kugusondera famire yera osigala ete abantu kitano nedda kati buno obukyayi bwa mwana na muzzukulu ente busobola kuvaawo omuntu watuukira okugamba nti banesobola okutta ente nga 5 ntuzirya buli n'omuzzukulu bw'alijja mugamba eyo famire obuno obukyayi bwafekolimu kyabambadde paka kati ate abenjogera jazze n'agamba nti fe yaffe si wakusika kusondera kati ate obeera oduulira abantu b'oduulira kivalaba ani mbadde nkootinga ebigambo bya Betty Nambooze yagambye mu Uganda muyinza obutavaamu olutalo lwa byabufuzi direct bibiina na bibiina nimuvamu olutalo lwe bayita genocide olw'entalo ez'amawanga igwe gy'oduulira gy'owangaalidde muli ku ttaka ly'abaki ly'abantu kati ate oli mubbaduulira kitammwe avuddewo ayinza okuba alina ebyenkizo byabadde akozesa oba byabadde alina n'amaanyi agaki ag'enjawulo omwana ate gwe talina kukola ki kyabulabe nnyo mukono kyali mukukola ye sayinza oba kikozesa busungu naye kano akaseera omanya ekibaddewo osirika asiise teyejjuswa musirika bino ne biyita ate biyita mu mabanga ki nga mudda mu byabugagga byammwe nga mwetiribuusa otherwise mbadde nsembayo okulabula waliwo omwana eyagambye nti omugenzi omukama mulamuze Jambiya kikyamu nkola kisa ayo yagamba Jambiya so TikTok temwewumuza otherwise byebyo Muganda okay nyabaganye bakama banga bandika mu sente asibe balala be ba Focus Service and Events ne kulwa emikolo emirungi producer oyo no yomu kwa bakola ebifaananyi photographer wa Focus Event Service yakanyiro bakalungi mugenda bampa ku sente company emusasula emuwa sente era agikoledala bulungi otherwise genda ku TikTok yaabwe banonyeko oberenga ofune bye bajja bakola era omanye bingi ebibakwatako tetulemwa kuyisaawo bannaffe bagamba nti komyawo erinnya lya semaka emakwekwasa nti ate omugenzi zino ezigenda mu luufu ezo za Eberech Eze akuba zino eziyitayo eri bweti nolowooza eyise kumbe egenda muki so kati kabicycle kick ako jakagattagamba nti nedda munoonyeeko kwezi ku simu ku screen okwo munoonyeeko ze erinnya lya nnyinimu mmwe abagole baffe abafokasi betukolera bafokasi bekolera
bw'obeera ova mu mukolo guno wammanga oleme kwekwasa mbwanjula ova mu mbaga nafesi y'ebikolo omugole oyo asulirayo ak'ensuso wakimu omugole asalirawo nga mugenda mu honeymoon kati weekwata ka bicycle kiki mugende mu honeymoon olyoka omukola nakiribalidda otherwise never focus on office and branding bagamba nti bino bakubranding business bagayina ekiduka kino ofune t-shirt eziri corporate obusaati obulungi ennyo oba naawe abali baagala ebintu ebiri branded customized ebikopo amasowaani yes amasowaani amasaawa gano ag'okubisenge naye nga galimu message byonna byo byagala okukolera nga bigwamu eyo kategore baba bakikoleramu waawo obadde mulabi waffe mulungi nnyo okusinziira gye twatandikidde tuliyobagana olungi ayisaani buli omu mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula embaga graduations okukyala bano nno tebakoma okwo aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole kampuni oba bizinensi yo era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House Mutuba ne ku ofisi zaabwe empya ekiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel. Ebisingawo bakubire ku simu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 806 gwali ku Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange.